Mu lutuula lwa Paalamenti olunaku lw'eggulo ababaka naddala ab'oludda oluvuganya bategeezezza Paalamenti ng'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye bwe buli mu katyabaga mu kkomera gy'ali e Luzira olw'okumugaana okufuna emmere ebweru w'ekkomera okusinziira ku mbeera y'obulamu bwe. Lwaki omuntu yandibadde ammibwa emmere? Lwaki omuntu yandibadde ammibwa abagenyi? Lwaki omuntu yandibadde agaanibwa eddembe ery'obwebange? Human rights yeeriwa yafa wangadya wagwan yaliwa because nga tunayingirira mirimu gye akola ki budget katuli mu budgeting process balese wano budget za human rights for what now? This is her role. You go, this is a very pertinent issue. Go check for it. Bw'oba muganyo okufuna emmere eva mu bantu abeeka n'ogamba nti ffe tujja kuwa eyaffe oba oleese ebizibu. Tuli mu biseera ng'abantu batya kulya emmere nga tebamanyi gy'eva. Bano bategeezezza nga kuno bwe kuba okutobola eddembe ly'obuntu ne bajulira ebyaliwo kwe yali omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinnya bwe yalimu okuweebwa okweyimirirwa newankubadde yali mulwadde. So wakati w'ekiyongobero kye twakayitamu n'okubanga nti kati Besigye ali mu kkomera batugamba nti asiiba njala talya tanwa tetumanyi mbeera ya bulamu naye nga kiteeberezebwa okuba nti ali bubi. Speaker, are we waiting for you to announce to us that Dr. Kizza Besigye, former, because he was in the Constituent Assembly, former minister and all these different things, then you tell us to stand up, observe a moment of silence, to pay tribute to him? Are we waiting for that? Okwemulugunya kuno kwe kwawalirizza mmika omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa okusaba akakiiko ka Paalamenti ak'eddembe ly'obuntu okukyalira Dr. Kizza Besigye okulaba embeera mwali. The best we can do is to ensure that indeed our committee goes there tomorrow, and whatever they find, we shall be in touch with the committee and the leadership of government. If there is anything urgent which the committee finds, they will link up with me immediately and we shall interlink with the executive. Kati olwaleero bano babitaddemu engatto okwolekera ekkomera e Luzira nga bakulembeddwa mu ssentebe w'akakiiko Fox Odoye ssaako ne bannamateeka ba Besigye abakiikiriddwa Elias Lukwago. Kyokka wabaddewo embiranye ku mulyango gw'ekkomera e Luzira abaserikale bwe baganye Lukwago okuyingira nga bagamba nti abadde tasuubirwa. Okusinziira ku Lukwago abakakiiko be baamuyitanga munnamateeka wa Besigye nga tewabadde ensonga yonna ebadde mulemesa. Ekisooka ndi puliida mulamba ndi road mayor siri kireereese nayitiddwa chairman w'akakiiko Fox Odoyi ndi ku ttiimu nvudde mu Parliament nga bampise nti nzije mbeerewo abana abamakomera bennyini bakimanyi bulungi ndi lawyer wa Dr. Besigye bakimanyi bulungi akakiiko ako tekayinza genda maaso okuinterview nga Dr. Besigye nga lawyer we taliiwo naye bakoze ekintu ekitali kya buvunaanyizibwa. Atuuse n'okutegeeza nga bwayisiddwamu ennyo amaaso ne bamugaana wadde okutuuka ku geeti y'ekkomera newankubadde leero lubadde lunaku lwa kukyalira basibe. Waakiri baalinzikiriza ne bangamba asooka ogende mu ofiisi ya OC wa prisons wali wennyini mu bisootingiraawo naye laba gye bansibidde. Weebuuza ekigendererwa kyabwe kyali bwe busungu bwennyina bwe bunyiikaavu tibannafuyizza nnyo bannengezza nnyo bampeebudde nnyo. Abakakiiko bagezezzaako okwogerezeganya n'abasirikale kyokka nga buteerere okutuusa lwe bayingidde Lukwago n'asigala ebweru ng'akonkomadde. Oluvannyuma akkiriziddwa okuyingira kyokka bo abayambi be ne balemesebwa. Ensisinkano yaabwe tekkiriziddwamu bannamawulire era bwe tuviiriddewo nga tetunnaba kutegeera byogeddwako n'ebituukiddwako. Bano basuubira okulabikako eri olukiiko lwa Paalamenti olunaatuula ku lunaku olwokubiri ssabbiiti ejja okwanjula bye basanze Luzira ku Dr. Kizza Besigye. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.